Kaakati omwami ono atemyeko embwa omukira. Embwa eno ebadde esusse okukaabira mu luggya lwe buli lunaku. Embwa eba ekaaba kati abadde yagyetamwa. Abadde alina gy'ava ng'akutte ejjambiya mu ngalo era embwa n'agisanga mu luggya ng'eri awo yeebase erikubyayo terina mu kukaaba. Azze asooba mpola n'agitemako omukira we kwi. Embwa eyimusa emisinde n'edduka nga bw'ekaaba ng'eno omusayi bwe gutonnya omukira ng'egula essaawo. Era omukira agukutte n'agusuula emabbali w'ekkubo ye n'atambula ne yeegendera mu nnyumba ye. Wabula okuva bwe yatemyeko embwa eno omukira takyebaka, takyafuna tulo. Bw'agwawo bw'ati alaba mbwa, bwe yeebaka bw'ati alogoota na mbwa, bw'agwawo bw'ati maloboozi ga mbwa gaawulira. Embwa ekaabira mu nnyumba, embwa ekaaba nga yeebase, embwa emubanja omukira gwayo, eyagala mukira gwayo, ejja mu tulo nga yeebase mu birooto n'etandika okunyenya ekyensuti ng'omukira tekuli. Otulo tumubuze. Ebyewuunyisa biri mu nsi. Osobola okubiwulira ebintu nga bino nolowooza nti ebyo biboozi. Muganda wange nga tekinnaba kutuuka ku muntu gw'omanyi oba ku ggwe bw'ojja okubiyita ebiboozi. Naye muganda wange abantu bayita mu bizibu. Kakati wuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Omwami ono ayagala ku magezi butya bw'ayinza okwegubako omuzimu gw'embwa. Embwa emufuukidde embwa. Yegitemako omukira naye embwa emumazeeko emirembe takyebaka. Ate embwa yafa. Embwa yafa naye ate ekyamubanja omukira. Mu comment section mwali buli kye mukomentinga n'amagezi ge mumuwa agenda kuba biraba bulungi nnyo. Kakati wuliriza. Nze kennyini kamwa kwogera ngenda kubawa story eyange. Eno enkovu mugiraba. Eyo enkovu mugiraba. Eyo enkovu nagifuna nga nzigyeko enkoko olwala. Najjako enkoko olwala ate nga nkyali muto. Naye bwe najjako enkoko olwala bwe nti neetema akagalo. Ngenda kubawa ka story kange katumalirize omwami ono. Kakati omwami ono ewaka ewuwe gy'abeera asula bw'omu. Talina mukazi, talina mwana. Wabula mu luggya lwe embwa eno ebadde ejjangawo kumpi buli lunaku. Embwa eno nga buli wejja mu luggya ejja ekiro n'emisana ebeerawo. Tagimanyi, tamanyi gye yava. Omanyi zino embwa z'oku kyalo kuno nga zimanyikiddwa kumpi abantu abasinga nga bagimanyi. Naye ng'embwa eno teva wuwe mu luggya. Buli kaseera ebeera mu luggya lwe. Ate bw'ebeera mu luggya lwe ebeeramu ng'ekaaba. Ekiro embwa eno ebeera ekaaba. Ng'omuyaayu embwa ebeera ekaaba. Kati bw'abanga yeebase embwa eno agenda okuwulira nga mu butuufu agikooye emumazeeko ki? Emumazeeko emirembe. N'agamba naye embwa eno nnina gikolera ki? Oba nkiwe butwa kife? Naye nga tayagala kukwata ssente ze kuzoononera mu butwa. N'agiwulirako obusungu, agiwulinako obusungu naye nga talina ngeri gy'ayinza kukola ki? Gy'ayinza kugyegobako. Akeera ku makya n'aggalawo ennyumba ye n'agenda. Wabula nga bw'akomawo embwa eno ejja ekiro netandika okukaabira mu ki? Netandika okukaabira mu luggya lwe naye nga tamanyi lwaki embwa eno ejja n'ekaabira mu luggya lwe. Jjukira abantu amu kino mulina okukimanya. Embwa zino si kirungi na kuziroota. Ebimu ku birooto bye wali ofunye naye ng'oloota embwa olina okukimanya nti si kirungi kuloota mbwa. Buli bw'oloota embwa kiba kitegeeza waliwo omuntu akusindikira ebijinni. Gwe buli w'oloota embwa kimanye nti waliwo omuntu akuliko ng'akuloga akusindikira ebijinni. Ate bw'ogiroota ng'ekuluma olina okukimanya nti ebintu byebakusindikidde biba bikukutte. Naye si y'ensonga. Kaakati omwami ono mulimi nga bumanyi abantu beeyo mu byalo. Akutte ejjambiya ye ndowooza n'agenda abeeko ne byalimalima oba ne byasaawasaawa. Agenza okukomawo okuva mu nnimiro asanze embwa y'emu buli lunaku gy'alaba eyamutama edda. Embwa gy'alinako obusungu n'obukyayi. Embwa eyo ng'era eri mu luggya lwe.
kati bw'agirabye nga yeebase n'afunamu ekirowoozo ekigamba kati gwe kino ekiwaka nsooke nkikutemere ndyoke nkiwone, najja ng'asooba embwa nga yeebase, najja n'alyoka agitemako omukira we kwi ejjambiya ekutte mukira, omukira ne gugwa wali. Embwa olugitemyeko omukira efubutuse emisinde ng'ekaaba nedduka emisinde n'egenda, naye nga ku kyalo embwa eno bagimanyi. Abantu b'oku kyalo abasinga obungi badde bamanyi embwa eno kubanga bye bimu ku bibu ebibadde biruddeko nga bitaayaya butaayaaya. Agitemyeko omukira, kati omukira gwayo gusigadde mu luggya lwe. Bw'amaliriza okutema embwa eno omukira agukutte n'agussa wali eri emabbali g'ekkubo gy'agusudde, era agukutte n'ejjambiya ng'agusindika bw'ati n'agukasuka ne gudda wali eri emabbali g'ekkubo, n'omusayi gw'embwa ogumu ne gusigala awo. Oba okitegeera? Kaakati ekyo bwe kiwedde, ssebo Ssenkaggale n'akwata enfuufu n'agireeta n'ayiwa ku musayi gw'embwa ogusigaddewo ogubadde gutonnya ku mukira gw'atemyeko. N'amala n'akwata ejjambiya ye n'agenda wali eri n'agiyisa mu kitooke. Omanyi okwala ejjambiya n'ogifumita mu kitooke bw'oti n'evaako omusaayi, neyegendera mu nnyumba ye n'aninga okwekolera emirimu gye. Kati n'akola emirimu gye nga talina buzibu bwonna. Afumba akamere ke n'alya, buli kimu n'akikwasaganya bulungi nnyo. Kati obudde butuuka obw'ekiro yeebaka. Bwe yeebaka n'alaba embwa gye yatemyeko omukira ng'ezze mu luggya lwe n'emutunuulira bw'eti. Nga yeebase ali mu kirooto aloota. Embwa n'ejja mu kirooto n'emutunuulira bw'eti. N'etandika okukulukusa amaziga mu kirooto, ng'embwa ekulukusa amaziga bw'eti. Bw'emaze embwa n'etambula n'egenda. Kakati obudde nga bukya ng'agamba ndabika mbiroota mbigira bugize engeri embwa eno gye mbadde ntera okugirabalaba, kate engeri gye nagitemyeko omukira ntandise ndabika okugiraba, hallucinations ezo abantu ze bafuna. Kaakati nga ye munnange takimanyi nti ebintu bino bigenda kufuuka bya sirias, bigenda kuba bya ddala. Munnange nga yeebakawo ekiro ekyokubiri. Bwe yeebasewo ekiro ekyokubiri agenza okulaba era alaba embwa y'emu gye yatemyeko omukira era ng'ezze ekomyewo. Embwa eno bw'ekomyewo etandise era okukulukusa amaziga ng'emutunuulidde bw'eti n'etandika okukaaba. Bw'etandise okukaaba embwa mu kirooto n'ekyusa omukira, n'etandika okunyeenya omukira gwayo nga bw'ekaaba, ennyenya omukira bw'ekaaba, ennyenya omukira nga bw'ekaaba. Buli lunaku lw'ateekawo omutwe aloota embwa eno gye yatemako omukira, oba misana oba kiro oba mu ttuntu, embwa emujjira. Kati agenza okulaba aloota embwa eno nga mu butuufu bimumazeeko emirembe, takyalina kintu kyonna kirala ky'aloota. Aloota mbwa eno gye yatemyeko omukira. Emisana ng'akwata ekkubo agenda atambulatambulamu, ng'abuuza ku bavubuka bano abasajjasajja abatera okubeerawo ndowooza nga bazannya buludoludo bupulupulu kwebyo abantu we bakuŋŋaanira. N'ababuuza ne waliwo ekibwa ekyali kifaanana bwe kinebwe ekibwa ekyo kyalagawa. Ng'omusajja amugamba nti ekibwa ekyo kyafa munnange, waliwo omusajja yakitemako omukira, kyajja wano eno ng'ekibwa kikaaba kiwoowoola nga bakitemyeko omukira era ne kifa wali eri, naye embwa yakaaba amaziga nga galinga ga muntu. Omanyi okuba nti embwa yakaaba amaziga galinga ga muntu, babibigambo bamunyumiza binyumize. Ono omusajja gw'abuuzizza kubanga eno embwa yali emanyikiddwa abantu kumpi mu katundu awo. Kakati ebyo abiwulira, naye nga bino byonna abibuuza lwa nsonga nti ye nnyini kamwa koogera ye yatemako embwa eno omukira, era ali mu kubuuzabuuza amanye embwa eno yafa. Bwe yagitemako omukira bwe yagenda yafa oba yawona? Ne bamugamba embwa yafa. Teyabagamba nti nze nagitema omukira. Nga munnange ekyakitegeera ng'akomawo ewaka ewuwe yeebaka. Buli lwagwawo alogoota na mbwa, buli lwagwawo aloota mbwa. Kati omuzimu gw'embwa gumufuukidde omuzimu gw'embwa, gumubanja omukira. Embwa egamba togenda kufuna mirembe nga tompadde mukira gwange, njagala mukira gwange.
nzaako omukira gwange. Embwa yagitemako omukira. Embwa zino by the way kambabule zitegeera ng'abantu. Ate mulina okukimanya nti embwa esinga n'omuntu okutegeera. Just omuntu olina by'osobola okukola, embwa by'etasobola kukola, wabula ate n'embwa ekola gwe by'otasobola kukola ng'omuntu. Mu bisolo, embwa kye kimu ku kisolo ekisinga okutegeera, era kye kimu ku kisolo ekisinga okwagalwa omuntu. Era abantu abamu abalina embwa zaabwe bazaagala era bazeesiga nnyo. Mulimu abantu abamu abafa ne balekera embwa zaabwe obugagga. Nagamba bannange nze mbadde njagala embwa yange. Jjukira embwa kye kisolo ekitasobola kulyamu muntu lukwe. Yo bw'eba eyagala mukama wayo eba emwagala. So embwa yeyisanga omuntu. Newankubadde embwa bw'ogirootaloote ennyo si kabonero kalungi. Embwa zino bazisindikiramu ki? Bazisindikiramu ebintu ebitategeerekeka. Kaakati omuzimu gw'embwa eno gususse okubonyaabonya omwami ono. Tamanyi butya bw'ayinza kweggyako omuzimu guno, tamanyi butya bw'ayinza gwegobako, takyebaka, takyafuna tulo, takyaloota ku bintu birala. Kasita azibiriza amaaso bw'ati, aloota mbwa, alaba mbwa, alogoota na mbwa. Emutuukirira n'etandika okukaaba mu kirooto. Embwa ekaaba amaziga ng'ekaaba. Omenye okubanga wakagwawo bw'oti embwa etandika okukaaba. Kati ye mwami ono. Nabagambye lwaki hisitory y'omwami ono ngibagambye nze bwe yagimbuuliddeemu ne nzijukira nti nange nayinako ko story eringa nga yeemu lwakuba nti nze ekyantukako kwalinga kubonerezebwa. Kambabuulire, edda nga nkyali muto, edda twali tubeera na kasubi. Jjukira ffe abaana tusobola mbijjukira bulungi nnyo, sobola kubyerabira. Naliyanga nnyo naye ate sisobola kwerabira kintu ekyo. Abaana abato tukwata enkoko zino ne tuzitugga ne tuzikira biki ne tuzikuba. Ebyo mubimanyi abaana tubikola. Nagenda ne nkwata enkoko ne ngikwata luno olwala lwayo ne ndususumbulako ne ndukutulako ne nduteeka wali. Enkoko neekaaba neekookolima n'epapala ng'omusayi guli mu kutiiriika. Enkoko yasambagala bweti nga ngigyeko olwala, nze kennyini kamwa kwogera. Bwe najjako enkoko olwala ku lunaku olwennyininyini lwe lumu ne nzikirira emmanga maama wange gye yali akolera, kubanga maama wange yali afumba wooteeri. Mu biseera ebyo yali afumba wooteeri. Kakati bwe nakkirira wa maama wange ne nkwata akambe, kubanga maama yalina ensigo z'ebikajjo ng'azifumbisa emmere. Kakati ne nkwata akambe ntemeko kino ekikajjo, kubanga edda twalyanga ebikajjo edda bye twalyanga ensigo, nga baleeta ekikajjo ne n'olyako ensigo ekyawooma. Kati ne nkwata akambe ntemeko ki ennyingo. Neetema olugalo luno eri ndese enkoko ekola ki? Ekaaba ngikutuddeko olwala. Kyokka bwe nakkirira eno wansi luno olugalo lunalutema era ndowooza mululaba. Olugalo olwo mululaba y'enkovu. Eyo enkovu eyo mugiraba. Nalutema. Nawoowoola. Ozannya n'okuzannya. Bwe nakakasiza ddala kituufu mbu kyenva okukola kibadde kibi. Yadde nali mwana muto naye nafuna endowooza eriŋŋamba nti ndabika enkoko eri gye zigyeko olwala. Kyekyo lwaki Katonda ambonerezza. Katonda abadde ambonereza. Enkoko ngiyisizza mu bulumi. Kati nange bwe bulumi obumu bwenfuula ki bwenfiirinze. Nagijjako olwala nze nali nkutuddeko olugalo. Kati ebintu ebimu ssebo bino tuyinza okubiraba n'okubiwulira n'ogamba ebyo biboozi. Muganda wange emu tebiba biboozi. Gwe ekintu ky'oba tonnawulirako tokiwakana. Kubanga oba ojja kiwulira kama mbaya nimbaaya. Either okiwulire ku muntu gw'omanyi oba okiwulire ku muntu mulala. Naye ebintu bino bibaayo era nga bya ddala. So n'olwekyo omwami yoyo butya bw'ayinza yeegobyeko atya omuzimu gw'embwa eno. Mumwe ku ki? Mumwe ku magezi. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mulikinga mufollowinga musharinga. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi. Mweraba.
Peace and love.